Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutyengera kubasaba musubscribing ate munyigene kade ajali muzera aleteddwa mu kooti ye Kajansi ku musango gw'okusobya kumuwala we munange isaz no ya information etambula akade kano ku social media ali Hajji muzera kooti kyagenda masito kubanga enonyereza obujulizi erabe ajati byayogera bituufu Hajji ati zula byayogera bituufu ebikwatagana ne musajja mukulu namanyikidwa nga Hajji ali okuba nti nno mulumiriza okuba nti yali akabasanya omwana we omwana gwalumiza balaga nti Hajji yasoberanga mu kiro n'agala nakola ki nakozesa omwana no mu kiro nga Hajji ati yeebase era omwana yakola ki yavaayo n'ayogera ebintu bino wabula oluvannyuma omwana yakyusa statement ng'agamba nti maama we ye yamukaka akole ki ayogera ebigambo ebyo nti taata bwe yali amukozesa kooti agezaako kubanga efuna information emala kubanga kitaga Hajji alikomezebwa omwezi gwa 11 ndowooza ng'ennaku z'omwezi 4 okulaba nga kooti esalawo tinaabeesazeewo ekyenkomeredde kubanga bagezaako kubanga bafuba okulaba nga Hajji afuna beiru naye nga abamu balemezza bagamba kooti yali balindako kubanga ewa Hajji mwezerwa beiru wa Hajji ali okumwanga bamuwa beiru bagamba nti basooke balindeko kooti ezooke erabe oba Hajji talina musango kubanga bajjamuwa beiru abeere ng'awoza ava bweru naye nga talina omusango ewala kooti egamba nedda kasooke tumale okubanga tufuna obujulizi obukola ki obumala tulabe Hajji omusango yaguzza oba nedda banazula nga omusango teyaguzza abo bajja kukola ki bajja kumuwa beiru ate asigama nti bajja kumuvaako wabula bajja sigalira bakola ki bamumonitalinga ng'awoza ava bweru kooti kyagala okubanga ekola abamu bagamba nti ne Hajji yali badde asigala abeerayoko mu Komera yali badde agira abeera kugamba kooti naye kyasobeddwa ekituufu ekyokubanga ekola ku nsonga zino naye yategeeza negamba nti ejja kuba erinako kyefunyeeko Hajji bw'anaddira okuva mu Komera okudda mu kooti mu mwezi gwa 11 ogwa Novemba kooti eraga nti ejja kuba erina kyefunyeeko information emala kubanga tayinza kumuwa beiru mangu kati kubanga babadde basaba kooti emuwe beiru ng'aleeteddwa mu kooti waere Kajansi naye kooti egaanye okukola ki egaanye okumuwa beiru egambe nedda tuyinza kumuwa beiru olw'ensonga tukyamunoonyerezaako kooti teyinza kuwa beiru ng'ekyakunoonyereza kati nga byekunoonyerezaako byamaanyiko kubanga singa kooti ebadde information gyefunye eraga omusajja mukulu nti talina musango ebandibadde bamuwa beiru n'abuuza ng'ava bweru singa kooti okukuwa beiru omusango gwe beetandisa okubanga eguyingira ng'eraba nti oyinza obutaba na buzibu naye omusango gwono bakyagutandika butandisa banaakutegeera oba alina omusango oba talina tuvula kooti ekoze ki tuvula kooti egaanye okubanga emuwa beiru eraga nti kyalina okubanga ekola ki ekyalina okubanga emunoonyerezaako erabe konfamingi kakase erabe nti Hajji ali talina musango abo balyoke bamuwe beiru fulufiga bagezaako kubanga bagamba ati kooti yanibadde eyamba Hajji ali n'afuna beiru kubanga fulufiga n'ensologo Muhammad onale bagezaako kubanga bateekawo embeera kooti ewe Hajji ali beiru ne kooti egaanye okubanga emuwa beiru ekyamwetaaga tinaba kubanga emufunako information emala emuleetera okubanga afuna beiru ekyamunoonyerezaako efuna information emala erabe yakituufu asaanidde okubanga afuna beiru awoze nga ava bweru kubanga bayinza okumuwa beiru ate nga munnanga ate ne bakyejjusa tebagala kumuwa beiru ate baddemu bamukwate nedda bagamba nedda kugira obeerawo tebagala kuwa beiru ate tuddemu tukukwate nga tufunye information enkambwemukko kasi tutabe information gye tufuna yonna ng'eraga nti nno tolina buzibu kusinga okufuna information eraga nti olina obuzibu ate nga twakusindise bweru nga twakuwadde beiru kooti egezaako okubanga ekola Hajji ali addizibwayo mu Komera kugamba obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo bagadde n'okulwana Hajji ati bagadde okumukuba poliisi yemutaasise kibadde Kajansi kibadde kikabuka naye nga byonna bitambudde malembe bitambudde kiriya bitambudde bibadde birungi nnyo olw'ensonga nti poliisi yayiiriddwa ebaddewo wadde abakazi abadde bagala okugajambula Hajji ati abalumiza ati Hajji ati alimba nti mufena teyagala kubba bintu bya Hajji naye nga ffenna tumanyi kigenda mu maaso kubanga bano ku bana babiri kuno ku bombi kuliko amanyi nti alina omusango Hajji ati okubanga alimba
kuba anyinga ekikolwa kibamulumiza okuba nti neyakola ki yakituusa ku mwana we. Kyova olaba Kooti ebigenda mpola nnyo, ebigenda mpola nnyo, biva kumukumu ng'ali akatogo kava kumukumu kava kumu. Kooti engeri ekola ki engeri gyekwasaganyamu ekintu kino ekikwata mpola mpola tekidumiramu ekikwata mpola ekikwata mpola tekidumiramu. Mugimpereka like ate musubscribe nga mwenyiga ekkade. Mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowing, ne gamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga onfollowing. Abali mu ggwanga erya Saudi mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowing, ne gamba nti comment section weeri awo oba kabontera mu comment section ate osigale nga ogifollowing. Abagitafaade TV yuki Hajji bw'ati bwadiziddwayo muki mu Komera. Si birungi, tebina kubanga bitambula bulungi. Kooti egaanye okubanga ekkiriza bbeeru nga bwe badde balowooza okuba nti Kooti enakkiriza bbeeru. Kooti teyinza kukkiriza kati bbeeru ne baba bafa batya. Kooti teyinza kumuwa bbeeru kati ne bakola batya. Kooti teyinza kumuwa bbeeru. Tesobola. Ekyo olina okubanga efuna information emala eraga nti Hajji talina musango, ate abo bajja kumuwa bbeeru. Sigamba nti bajja kuba mutadde, nedda. Era waabaawo ekikanga era baba basobola okuddamu ne bamukwata. Zanya gwe n'okuzanya. Essaawa zino bakyamwetaaga abeere mu mikono gyabwe. Faadi TV yuki mubeere bulungi, sigala nga ofollowinga